mukwano go David Lutalo kataba musibire Cairo ngani yamusiba ebintu byamutabuseeko bamutwala okuyimba show promoter we Cairo yamutwala okuyimba shonga bulijje bamutwala abayimbi goli promoter musinabwe nayo toteka up country oli mubamu noboka nenga kale ba promoter banabi ebweru batwala abayimbi okuva one nabo batwala ebweru kakati mukugenda bamuwako deposit nga ngira mbera bwebera bulijjo kakati oli nategeka side eri Cairo kakati mukutegeka ekifo yategeka ne bakisazaamu era olw'emivuyo ne bamutwala mu kifo ekirala kati Lutalo najja Lutalo nasaba ka balance kinga bomanyi bulijjo kati gwo omuntu bomala okulaba nga ekifo madde mugenda okukolera ekitambudde bulungi batutte walala bakoze eki nabo ofunamu okwekengera era gyebyakidde nga David Lutalo tayimbye ng'aganye okuyimba ng'aganye buganyi obanga omutegesa alina byakoze ebiremeza so okubaawo yali badde ayimba bulijjo abantu bayimba nga bulijjo abantu bayimba ne babawase nga bamaliza obutaba wakati gw'omuntu olinnya ennyonyi ovudde wano ogenze Cairo wadde tebakuwadde balances endowooza bwobanga gy'oli oyimba male mutule ku mmeeza mukaanye ani yakugamba nti Lutalo ayimba kunyumirwamu abo abayimbi abanyumirwamu be bayimba oluvannyuma ne bateesa tegedde anti Lutalo y'omu ku bavubuka abakoze ennyo nga ne ssente baziina nga bakoze enkole kitegedde obudde bw'omala ng'omutwala Cairo ng'osinika binnyo nga byewategeka si bituufu tasaana kuyimba nga tomaze kukiriyalinga buli kintu kye mwakkaanya kuba oba oyonoonya obudde bwe bungi yandibadde agenda mu nnimiro ze musajja mulimi nnyo yandibadde ali mu nnimiro ze ng'alina byali mu kulima okitegedde kati ne wana e Uganda anti Lutalo obudde bwa Lutalo bwe buno otegere kyentegeeza bw'ava wano ekibiina kiba tekikola kitegeeza kiyimirira olw'okuba nanyini kibiina takola ki taliiwo omututte Cairo tandise okusiinika nti ate kino ate kiri aba asaana agaana okuyimba alinnya akomewo ewaabwe kuba waffe tumwagalize superstar abantu abafuna mu kikaali y'omu ku bayimbi essaawa zino abafuna abantu abangi mu show era gw'otimba nomanya nti mutimbye kujjayo ki sente zange so si kutwala bintu byange mandenda abitwale anti ye muyimbi we kagolira lwoni nomanya nti ngenda gisasula mpozi ng'enkuba yeetonye ate ne bweba etonnye musajja ategeera mangu asobola olaba nti enkuba etonye ne mutimba olunaku oluki olulala katosaana mutwala Cairo kuba takyayagala kulinnya ku nnyonyi kuba nange olaba atali muyimbi zantama takyayagala mbu nnyumirwamu bannaye waliwo abayimbi abali excited nga bwawulira ekigambo nnyonyi nga naye batamusasulayo kasaba mutwala ebweru n'abeerako eyo kati awo yavaawo ekirungi oli promoter totimbangako kivulu abantu ne bagaana okujja kale abo ne bajja naye nga batono nnyo naye abayimbi ne bajja noba balansi obe naye nga tomulaba naye abayimbi abo ne bayimba ne bagamba kitone katuyimbe tugende ekivulu tukiraba kikusaze oba kifunyemu okusomoozebwa katukuyimbire tugende kasaba tuwako ezaaso obyawo obigasse amuyimbi ng'ali Uganda waliwo gw'otimba nga abeera Makindi nga w'omutimbi avuga amafuta ga mutwalo tula nti galinnya nga olunsi omutimbi kalenda ng'omutimbi ebintu ebifo ebiriniya hiya we tukola ki naye twogera ku ali e Cairo gy'atalina nnyina oba kitaawe maama wa Lutalo seba ali Luweero otegedde eri gye yagenze kuba kyeyo ayimirizza emirimu gye okuva ku gurupu ye okitegedde okuva ku gurupu ye tekola gwomanyi David Lutalo afisa sente meka ku show yemu gwe omututte Cairo bino byonna abisitopiza agambye waaye n'abantu b'e Cairo banjagala kangende mbakole ki mbayimbire ate ng'otuuka eyo ng'onyumya empala ewunya amagulu kati obadde oyagala ekole eti kati nze wano abayimbi bangi bentimba kubanza nyina omukisa zitata wange kikofiira pulezidenti w'abayimbi bakadonkamu tokimanyi abayimbi bakadonkamu abo be banjoze bonna nina mutata wange kiweewa tata kapo bonna buli omu nyina bwe muyita kuba nkuze mbakola ki mbalaba kati neno mbalaga mafini nabo nyinayo bakyali bange okitegedde nga nsobola omutimba n'atuuka mu llo n'alaba nti amazima n'alongose egaanye aye n'ogenda ofuna omukisa n'ofuna nze mukwano gwo okitegedde owa midiya naye nawe era sigwategeera ennyo naawe nyina kizibu jasi nkugumiikiriza kugumiikiriza okitegedde kati omuntu yenna bw'atuuka ku show nga abadde kyaliwo mwangu wa understandinga mbeera ekola ki naye sisuubira nti ow'e Cairo mukwano gwa Lutalo nnyo ne bw'aba mukwano gwa ayinza okuba nga alina waliwo terms and conditions nga zirina okugobererwa kati nga Lutalo teyagenze nanjuye Cairo nti asobola okuba n'agamba nti ngenda kujja n'okufunira okusula naye balance omumpa sinava mu woteeri okitegedde
kati ate national bwe yandibadde eganye yandize moto namunyonyola nga amaze okukiryalinga bino ebitandikirwako naye nsokuba nabyo teyabikoze eki nga teyabikoze ebbanga lyomaze mu Uganda wali oweddeko nti twalo yalidde sente z'omuntu ebbanga byonna lyomuwuliridde wakiwulirako nti oba namutimbye otalo n'atajja wali okiwuliddeko y'omu ku bayimbi abakuumye ligasi ng'akola omuyimbi bye yandikoze eki y'omu ku bayimbi ayeeyisanga sita Uganda kuba tubalina abayimbi bangi nga tamanyi value ya bwa sita nga sita naye nga yeeyisanga omulimi naye y'omu ku bayimbi abeeyisanga basita ng'abantu abeetaaga okuwa ekitiibwa akibawa nnyo aweetaaga okulabwako n'alabwako awo tetagisa kumulaba talabika alinga Spice Diana leero saagala kwogera ku mukazi n'omu naye mukyala w'amaanyi era simwinaako alinga yeeyisanga basita naye leero naze nga sina apetite ya mukazi n'omu newaddaga naye omwana ono naye okwepanka kuno wakujja wakwa maama wo kwa taata wo sepanka bwepansi yenze Nalongo kati gwe gwani Geoffrey Manja aka Mr. Wagwan kati oyo bamwogera Nalongo njogera mbu Wagwan kyeki bona afuna title nokera ku machango oyina title esobola okugibwako erinnya lyo funa wo yimiriro kizimbiremu abayimbi bangi of course ezo gundi zibadde obwezityo nemba nenya tukisembezeko ne wano era eri abayimbi abamu abagana okuyimba ntukuba lokuba baganya okuba balance waabwe ontolo bako Spice Diana gutogeddeko wadogera toya kugera ku bakyala leero nenja munyigawo atwamulabako nga asaba gundi nga asaba mutima balance we nga agamba mutima pa balance wange Masako bali Masaka kusuti jam okitegeera nti lwaki ebintu bino mwabategesi mutegeka ebivulu nga tumaze kweteekateeka sibwe kiba endongo zaala ogwo omulimu gwali gwina kuba gwa batujju babbi baferefere abantu abagumu b'emitima kuba endongo gisamu obukadde 10 anti enkuba neetonya okitegedde omuntu n'omu yes ensonga ey'okubiri obuzibu buvudde ku poor communication omutegesi n'omuyimbi gwe yategese Spice Diana watuukire okuvuga emmotoka ava e Kampala ajje Masaka nga wamutimba tewali nsonga lwaki bobanga olina kyomunyonyola tewali nsonga kitomutuukirira naye abategesi abo basinga bafuna akamanyiiro omuyimbi bamala okutuuka ku kifo ngagamba kasitazze nga yeekweka okitegedde ngagamba kasita amaze okufuga amafuta ate ng'amusindikira ggwe Waagwane otegedde kati ng'ajja ng'akunnyonnyola si buli muntu yamanyi ge bakwata omuntu kuba mayanja ekintu kyensinga okumanya simanyi ekintu kizibu nga kukola linnya Uganda nga muyimbi anti abayimbi abasinga Uganda baavu omanyi lwaki ku maintaininga amannya ago gabeezaawo nti naba ng'afuna ssente naye nga aziteeka nnyo mu linnya ly'okulibeezaawo anti okuyimba Uganda kwa ssente tebakulimba okuyimba kwa wano wetuli kwa ssente batono abasinga bafuna omukisa gwe guba kwekukulembera byonna mukama n'amuyamba n'agumuwa n'amugamba nkuwadde nkuwanzeeko eddusu beera sita abasinga ne balemererwa okumaintaininga mukama kyabakoze eki kyabawadde kati Spice Diana okubanga ye Spice Diana ebbanga ly'omuwulirira asaamu nnyo erinnya ly'okubeera nga abantu bakyasobola odditimba kitegedde kati tewali nsonga lwaki omutimba n'atuuka ku shona omwekako jangu oyogere naye kuba muntu is a human being jangu omunyonyola nti endongo ekoze eki n'abayimbi abo bakiraba nti endongo eba eganye okusinga ku expense gye mba nakola ki kubanga okutwala abayimbi e Masaka bidongo kusasula kifo ennaku zino okutegeka kuli kwa bbeeyi nnyo kankubo ye mayanja olina okugenda ggulu ate simanyi genda ewa DPC simanyi ate genda ewa LPC simanyi ate genda ewaani biwanvu bakusaba obuuma bwa bomu ne bakusaba akantu mwe bayita abantu abayingira mu ndongo ne bakusaba embwa bakusaba ebintu bingi nga ekivulu kyetaaga abantu nga 10,000 okutandika okulowooza nti nandifunamu akakadde otegeera era abasinga endongo n'abatalinamu ssente nga talinamu kitaawo alinamu kasente nga nze alina kikofiira wange endongo emulemi ejja kumulema naye omumpalya nti alina ssente tampanga yedde n'ekikulu ate azikuwa oli mukazi nti agenda kukukola ki azikuwa okoze eki ampeyo bubi kuno kwomwogerya buli kadde singa obaddewo akadongo kamu tewandikyogedde kuba bakulembera era we bamwetagira baba bajja mufa ne kakati goli eno kusapesa gyozungira kati se bakugamba embu anonye ngakwagaza ki anti tata wange gwe manja n'okumusanga n'omubuuzaako oba ofunye mukisa nabadde sente tata wange ate yogamba alina kyakwagaza tayina anti buli kintu mu bulamu ekitagisa okuba n'omuntu ali obulungi tata wange akiina
buli kyolowoozaako mu bulamu ne by'otalowoozangako kikofiira biina kati kyetaaga be bantu no funa abantu abalala banoonyo babuuze nti who is the man called kikofiira. Let us use English because Oluganda lukutawaanya. Nyabo. Naye ekintu kino kati nga David kyamugudde ku Lutalo nga bwe kyabadde. Ekintu kino ndaba kisinga kukosa abawagizi kubanga kati gugwo mu kubategesi nti abantu show eziba eteekebwa. Tuwabeerawo shows ezigulibwa before the show. Show nga natira okutuuka aba bagula ticket yawo olaba baguze emmeeza abantu baba beesunze abamu basaba nazi off ku mirimu gyabwe nga bateekera sheeyo nti abantu bano David Lutalo batajja kuyimba fine aba Bbanja naye abawagizi ababa bamulinamu ennyonta olowooza abawagizi bano Lutalo bamuwagira lwakuba mulimi nti muzinyi nnyo dansa wa ku kyalo oba bamuwagira lwa nnyimba zino zibatuukako nnyimba olowooza zibatuusaako naki tuzimuzannyira ku bwerere yogera amazima osoze sitaani mwata mwe abakozi b'okuledi abamu muli bambwa nnyo mumanyi n'okugyamu n'ennyimba z'abantu muli bambwa nnyo mmwe kyali saagala mulimu abalungi naye abamu bambwa nnyo ng'asanga n'oluyimba mu pulogulaamu n'alubuuka kitegeeza Lutalo assaamu nnyo mu mukube kuba mmwe temukyanyumirwa ekisooka temuba na choice ya luyimba lutufule mwagala kuba nammwe kati abasinga mwafuuka bayimbi muvuganya be mwandikubidde ennyimba kati abalala ate gwe tuleke kubanga nerabika teyimba teyagenda kukwatibwa kisa ate ndabika kibijigirwa omusinga oddobooze kyenkuka ekyo tategedde omuyimbi yenna wano afunye erinnya abadde asaasirwa buli muyimbi gwolaba afunye erinnya abadde asaasirwa yajjira mu mbeera ng'esaasirwa ne kakati gonna ogezi olinga owokuna naye agenda okusaasira gwe mbw akuwagire g'omanyi Lutalo we yajjira bwe yali afaanana bebekulu bamusaasirawo bebekulu tefaanana bwato genda okera ofaananyi bw'obukadde yali alina amaviiriviiri nga bamusaasira olw'ekyo abayimbi abakabye ba Mandrick ono bawashira gashumba ennyimba ze nga bazikuba bamusaasirawo kakati kyenzudde wandeese onzije ku mulamu tonjogeza ku bintu bye sitegeera kati kiki ekyo ky'oŋŋambye oyogedde kyekyo akana kalidya Jasmine kuva dda tukalaba bweka tukalabika bulungi amafiga kyekyo era oli musiru ate ani akayira kasaasidde ennyimba tezivuga singa walaba kulidya Jasmine we yajjira ate nolidya Jasmine aliwo nze nkifaanana obwerekivu nenga oba yava bweru n'agwa anti alabika bulungi nnyo naye kamalidya Jasmine w'emyaka 10 emabega nga tategeerekeka teri abategeerekeka agenda okujja nga yamanyi bwali weyo muyimbi anti era Navio omanyi Navio yajja nga famire y'engagga neera mu bayimbi ab'amaanyi betwogerako oyinza osooka Navio tebamusaasira kimala bamwesonyiwa mangu nti oyo mwana wa mugagga naye abayimbi abasaasiddwa ekimala be ba Eddie Kenzo aba BT Award be ba Lutalo be bayimbi ebigwawuya nawa nti watuuse aweewo anti kati gwe totawana na kuyimba tejagenda kusaasira yadde okukulaba ojja kuwunzika olinga labadaba ani kati nsooke ngende kwerumya njala nkogge ne bwenaakuluma tokyakogga kubeera togezze bugagga kati gwe tekyalina kizibu kikukozza togeza nomumanyira ddalongo nakugambye nga nakatuuka wano nti omumanyira nojja kufuna ekizibu gwe kati oyaga kutugamba kati gwe Mayanja bayo example y'abantu abagejja amanakunaku yeggwe nadda naye ninamu akasente anti toyinaamu zino ze twogerako nange ziri ze njagala kubba ku bantu kati gwe tokyasobola kufuna kizibu n'okogga ate kati byonna obirabye obulaba bwewenkana naawe weerabe nze ate kati Mayanja alina ekiro kyaki njagala okugamba buli mukazi gy'ali eyo nze bulijjo abasajja abanene abo simanyi nti nno tebeetaaga kumanyiirwa fera tumanyirwa era temuyinza kumanyirwa anti nze nafunye olubuto lumu bwe luti olubuto lero mmenya nnyo neŋŋamba kati mwababeera n'embuto nga luno Mayanja nga tosuubira kuluzaala teruberamu mwana wulira gwe tosuubira kukuvaako naye nga lwagejje tukyasobola nagabahagwa okunukkiriza nkunukkirize neŋŋamba basajja mmwe nga muli ku buzibu nze kyeddamu nobbamanyiira walemera kuhamirisa engendo siba ekyo mwagazi ate nga naye taatawo nze abasajja mwenna abanene abalina embuto buli lwembasanga amavivi ku ttaka kuba nategedde nekyo kyomuyitamu kinene nnyo kubanga temuba na kipande temuba na ssuubi nti ku lwokubiri lunvaako
kati gwe mayanja olwango olulabo lunali nina omwezi oguwedde lwenina tulaba mbuno jimu ziyamba abantu tegenda kuyamba mayanja nomukasero lwaki amumanyira nnyo bwati tegenda kukuyamba twala omukisa okutegeeza bw'obadde wakatende tokyagendayo ddayo wakatende naye okujjako kumpala naako ddala bwe nti bwe nali omwezi oguwedde ne sinnakulabako ng'okozza ate nze nsula naawe nti mbadde nkupimaapima nzira bwe nti bwenda bofaanana anyway kale naye kati kyendowooza kati gwomutegesi bapromota bano nga tubatadde wamu nga bwe nakyogedde luli abawana e Uganda tolugeza ku beeri abeeri si bategesi bakoze batya okulaba abeeri baba baagala kusanyukamu n'abantu baabwe mukoze mutya okulaba ng'abayimbi bano tebafuna kusoomoozebwa nga bwe gali tulaba Spice Diana tulabe n'abalala bangi nnyo tulaba wano gundi yavaayo n'omukyala Chance Nalubega ng'alumbya Abitex awo era bintu bya nsimbi tukoze tutya mumanyi n'okutegeka abayimbi nga temubagambye olina omusa ku kipande ng'onotandika kulanga ogira shenatira okutuuka n'omukubira essimu nti nakutimba egindi nagamba njagala miliyoni nga gomugamba nja kuwa mitwalo 3 kati mubagirya n'essene ze mulina okubawa akamanyiro kamwe abategesi bapromota mukoze mutya okulaba ng'omulimu gwammwe guno olutindo wakati wammwe n'abayimbi lutereere nkufumise effumu nkwadde okusoomoozebwa bw'olowooza nkwadde ekibuuzo kikususeeko obunene olowooza nno kibuuzo mbadde nyomba nabba wange ku ssimu naye lwewantabudde eri okuva owezi oli ku ssimu kubaddeko olutalo olw'amaanyi amateeka kale obufumbo bubuleese ku seetu wano amateeka twagayisa terikuba na naalongo sikulabanga naalongo tonyambanga olekangayo lutalo lubadde lw'amaanyi oluyinza okutta omuntu ate muneze mbadde manyi nti obulijjo olangirawo nzenze kankwanguyize n'abatulaba n'omwami w'omulangira bw'otyo ngolabanga omusajja yeesiruwaza omuvumamu olw'olumu omuvumamu manyi walongo olabanga saalonga awunga n'omugaa saalonga owunga terera mulayini kale tebagala bagako nti owunga naye abasajja temutegeera kati eyo nvuddeyo abayimbi ffe twali tukolagana nabo bapromota naye ekyaleeta obuzibu sente zetwafuna zino ez'ebivulu mwafuna sente nyingi tetwafuna nyingi waliwo abaafuna nyingi bannaffe abaazitubbako naye waliwo abatafuna nyingi naye obuzibu bwajjira abapromota bajjangamu fayiro z'abayimbi ng'ate waliwo abayimbi abategeka show zaabwe kati nga Lutalo yatambuza daheyas bwe bayita abategesi n'otamuyita daheyas g'ogitegeka kati kyatuleetera ebizibu bingi nnyo okitegedde ngaye naffe sente zetwafuna twazifulala kubanga tugamba twali tutegesa abaki abayimbi kati abayimbi abo teri gwe bawayo yadde ebimeka aye ne fayiro zaabwe nezikola ki kyekizibu kyokka kyetwafuna naye engeri ensi gyetagenda kubeera mu covid ensi gyetagenda kubeera mu ebola bijja kutuuka ebyo biveewo just life mwattu bijja kutuuka bikole ki era nandiyimiddano ku youtube nga nsaba president ne gavumenti eriko nti batunule mu bantu b'emubenda bambi abali mu lockdown okumala emyezi 2 bali mu mbeera mbi bambi beetaaga obuyambi wakati babaweeyo emmere nze ndi maama tesobola kubaawo yes kati abantu bali eyo abayimbi abali eyo bebasiba tebasobola kusala kujja eno bayimbe okitegeera kuba guno omulimu mayanja gubeerawo omuyimbi lwayimbye ate era n'abantu abaliyo nga si bayimbi nti tebaba sibagenda mu nnimiro n'ebitundu bwe balina tebalina babigula kuba tosobola kugendayo kubikola ki kubino nayo yes nsaba gavumenti bambi eyamba abantu b'emubende eyo kasanda embeera gye balimu mbi anti wano Uganda abantu bandibadde bangi bakola ebintu ebisasamaza n'okwekalakasa bakutya lwa nsonga tosobola kumala nnaku 2 nga tokola simanyi naye nsabye busabe omuntu oba MP b'emubende ababaka bali eyo abantu lwaki mubanonyanga mu bululu mwokka mu mbeera ng'eno bandibadde bagende bababeererawo gavumenti avuddeyo agambye abasibirwa yes ne bwaba basibye waliyo obukiiko bungi nnyo n'abakulembeze bangi mayanja abasobola okwogera n'abantu ababaliraanye ne babawa obuyambi omusajja yagamba nti akalulu bakateeka wabi okitegeera nze nkisabye ekyo nkisabye nga munnayuganda nga nkisabira bannayuganda bendaba nti bali mu mbeera ki akalulu bakateeka wabi bwe yagamba bakateekawa wabi omanyi mayanja nze sigenda kubanga musiru atema muti kwatudde okitegedde bulungi
ebintu biyinza okuba ebibyo oba ebirungi naye bw'omalanga okukkiriza nti ekintu kino tokirinaako pulaani nze Mayanja ebintu byesiwangule sibirwana otegere kyentegeeza nze otalo lwesimanye nti luggwa bwe ruti siruyingira kuba saagala kumpangula kyempisa buki kyempisa bubi kati bw'omalanga okukkiriza nti yadde oba nalonda Museveni oba saamulonda naye ye pulezidenti aliwo olwaddi bakyankunyodo kitegedde ate ne bali bakkiriza naye n'abasiba balonda bubimbu tewali mutawaana byadde omuntu ebandowooza yene kati essaawa zino gomanyi ki nti kyogamba nti abalonda pulezidenti basinga Mubende na Kasanda kyenneebuuza nange abantu bale njagala boogera ebintu ebirimu common sense kubanga waliwo n'abali e Kampala nga bamukola ki naye munno bw'olabanga ali mu mbeera mbi tobireetamu byabufuzi oba yadde okubalaata kubanga oyinza n'okwekanga nga tebamulonda nga betulowooza nti tebamulonda nga be bamulonda era mugambe kuba yakyogera okitegeera bakateeka ye kennyini yabyegambira omusazeeko kigambo naye nze sirinkwatako kuba sironda sirina kalulu kalungi nakabi kuba sirina gwe ngamba namulonda n'atawangula oba namulonda n'akola ki n'awangula tumalirize tuve wano yes naye nze kyensaba pulezidenti ne gavumenti eri mu buyinza n'omuntu yenna asobola okuyamba bayambe abantu b'e Kasanda ne Mubende bali mu mbeera mbi gwe manya toma kitegeeza myezi 2 ng'omuntu takola tokimanyi kinene nnyo atali mukazi nti badde bamuwayeeza akameza n'azitereka beetaaga buyambi era nsaba buli muntu asobola ayambe abantu abo bambi embeera gye balimu si nnungi kale naye nange ningera kumpi ali e Mubende gwe baasibirayo lwaki kati gwenze gwenkuli kumpi lwaki tompayo ssente kakuba oluseke ng'ensi yonna eraba mpayo ssente naye okumanya Mayanja osinika ebinnyo akasawo kaakano oyinza otya okwegesa ssente leeta mpayo kati sooka ote Mayanja kyobula abasajja mukyabonaabona nnyo kemwejja mu mulembe gw'okusaba nga mwe mwandigabye mugenda funa ebizibu saagala kati mbuuza sirika nkubuuze kati nkuwa ssente okoze eki olimye lubimbi ozze ku dduuka lyange n'okolayo kugamba ndi bubi ngange ninga ali e Mubende oli bulungi nnyo teri muntu kati njagala Mayanja tukole kyakutusalawo nsaba ogende e Mubende nga bunaku nkuweereza emitwalo 2 baaba yo tebalina abawa gwe bukalange nakuba nkuweegi Mayanja njagala ogenda obeere Mubende emyezi 2 nina aliyo muweereze bambi teweegeze ku bantu abali e Mubende sinikira muli n'ebinnyo gw'osiba ku sapiensa wano nina aliyo bambi bw'okkirira ku mmuuno bw'ogenda ewakatende navaayo dasikyagenda bw'omala weerijja ku jjiimu ate Mayanja ogenda mmenyeka naye simanya n'akuyunga kuba egyo emyaka gyo emyaka mitoto simanyi wanvyayunga era wandyegendereza kuba ogenda funa ebizibu tumaliriza wano genda kufitikira ku kyebusaabalawo okole ku jjiimu nga bwe nkikola edikuwulira okulira na Shero Kazi side yawo ng'otandisa ekyebusaabala otambula katini opposite ne Shero Kazi side yawo so tukawo ogendeko ku jjiimu awo okolemu aerobics oyote ku muliro massage byonna weebiri awo ate nga ne jjimu ya mulembe nnyo eri equipped bulungi nnyo sauna waeri awo steam bath byonna genda tukwasaganye side yawo ate bannaffe abatunda wine sakulaba luli twali mu kuba pate tewalabika pate mwagikubawa Lovin's wine ku bbaala awo anti kati obigase gwa ne gavumenti wine mutembeeya namukolera edduuka we balina omusanga ayagala okumpagira agenda agule tayagala tagenda nja kubagamba bajje bakusuubuleko tetunabeera ku ekyo mberembo nga nyina obeegayira lwenjano mbajjukize nze simutembeeya ayagala okungulako agenda ekibuye ku spits and wine agule atayagala abireke kuba bwe nali nkola edduuka teyampola ekyo nakyo nkimaze omukazi ono bannaye ekyo nkimaze genda ku Lovin's nabeera ku ekyo Lovin's bar eri wano mu bitala by'Emakindye bwetuka mu bitala by'Emakindye otono katono ngada ku Barracks katono ku gate esuka ya Barracks opposite gate esuka ya Barracks we bali awo genda wo omyenge gyonna gyakabye egyebbeeyi gyonna weegiri awo osobola okutulawo n'onywa wega delivery bakutuusako bulungi nnyo so obeekwate side awo ku byokunywa obeere aire best Fairton Fashion Store kuliko City Plaza nga okava ku Mubaraka side yawo be batwambaza bulijjo beba nyambaza mana mbadde nkose Mayanja mwogera kufuna ebizibu Mayanja mwogera kufuna emitawaana bali lwaki tebampaayo nze lukole nalumu beba nyambaza ba Fairton Fashion Store kuliko City Plaza njakumala kujjano nabo mbavume nga wakava ku Mubaraka wananise kubirikirira ensambya wakati kati awo katono ekizimbe bakitandika City Plaza ku mukono gwa kkono edduuka eriri masa wennyini tukawofune ngo eno sirika nkuba akalango abantu abalina emmotoka nga Mayanja toliimu abetaaga spare omulungi
abeetaaga buli kintu ekikola ku mmotoka yo mugende ku Webale Auto Parts owetera wali nga bwe batunda engatta awo bakiyita kizimbe kiri ekyo Kaguje biki Kaguje n'oyambuka awo waggulu ng'ekikubo ekyambuka ku Lubiri ekizimbe ojja kirabako ogwo omukono bayitawo ku Webale Auto Parts lwaki nga alakalangako kakubi oyo no taata wange kati njagala nnyo bagende bagire taata wange nze wange sijja beeguya aba tebajja baleke no taata wange Katongole Emma mugende mumuwagire ebintu ebyo abijja bweru n'abireeta wano buli mmotoka yonna gy'olina ng'oyagala ekyuma eky'omulembe buli kimu ojja kutuukawo ate ku bbeeyi ennungi tajja baseera mugende muwagire taata wange gwe mayanja sikulagiridde ojja kutuukayo otandika okukaabakaaba naye gwe togenda si mu bubi tukwatagane sooka oddemu akalangu ka Webale Auto Parts tukwatagane tujja kulabagana Webale Auto Parts nga birange bulungi Webale Auto Parts bali ng'ovudde wano Katwe ku Kaguje batunda engatto kuzimba batunda engatto Kaguje ng'oyambuka booti kati obona totuka ku kkubo ery'oku Lubiri kizimbe kiri wakati awo katikati awo agenda ogula sipeyo omulungi kugamba ava mbene ebyokupangirira n'opangira buli kadde emmotoka n'ogivuga n'ebirango eri ku buzibu buyitirivu nnyo egenda ekukunadde genda ofune spare parts ow'omulembe side awo kati kisigadde njagalayo ku sente akalangu kakubye nnyo tulabagana sente sinza kuwadde ebina